bannamateeka ba Kano Dr. Kizza Besigye n'Ajobedi Lutale okubadde Ssaalongo Erias Lukwago Martha Kaluwa n'abalala bakedde kubiteeka mu ngatto okugenda ku kkomera e Luzira okusinkana abantu baabwe okwegeyamu ku nsonga y'obujulizi obulumiriza Besigye ne banne ku misango egy'abaggulwako era ku kkomera e Luzira bano batuuseyo ku ssaawa nga 6 ez'omuttuntu. Bannamateeka bano bazze bakwataganye n'ebyuma eby'enjawulo okubadde kompyuta, projector, emizindaalo, ebyokulya, emigugu gya fayiro n'ebikozesebwa ebirala kw'ossa abakugu mu byuma bikalimagezi okubayambako okuwuliriza n'okwekenneenya obujulizi obwaleetebwa mu musango guno. Kinaasinziira ku mpisa gye bagenda otuyisaamu oba batuseetingidde bulungi oba banaatukkiriza kubanga ebintu bingi nnyo bye tugenda okuyitamu, obujulizi bungi nnyo, pages nnyingi nnyo, waliwo videos okuziraba ne audio okuziwuliriza nga balaga nti kitwala essaawa 10. Kakati ebyo byonna tulina okubiyitamu olwaleero tulabe we tunaakoma, we tunaaba tukomye tujja bategeeza. Bano okwesitula n'ettindikaali w'ebintu kikula kino kyaddiira omulamuzi wa kkooti enkulu era ali mu mitambo gy'omusango guno Emmanuel Baguma ku bbalaza ya Ssabbiiti eno okubawa olukusa tibaddembe okukyalira abasibe bano okwegeyamu ku nsonga y'obujulizi. Naye ebbaluwa eyo teyalimu byetaagisa kubanga ffe yaffe yali eraga ddala biki bye twetaaga okuyingira nabyo nga mwe muli laptops zaffe, mwe muli projector, mwe muli sound system, mwe muli okufuna room ewatali ba prisons authorities, nga mwe muli n'okuba nti tujja n'ebyokulya byaffe ne fayiro zaffe n'amasimu gaffe n'okubeerawo nga waliwo internet okusobozesa discussion okugenda obulungi kubanga bano baatuwa bifayiro binene, baatuwa bu CD flash bungi obuli vision ne audio, so byonna nga tulina okubiyitamu. Obumu ku bujulizi obusitudde ekibinja kino mwe muli amaloboozi n'ebifaananyi ebiri ku butambi obwaleetebwa oludda oluwaabi nga bulumiza Besigye ne banne abalala ti nga bwe baalina ekkobaana ery'okumamulako gavumenti ya kuno. Kyokka oluvannyuma lw'essaawa nga 3 bannamateeka ba Besigye bafulumya ekkomera ly'e Luzira wakati mu kutolotooma. Tuyise mu mbirigo nnyingi, tubadde kugambalagala okuyingira ekkomera wano. Kusookera ddala we twayingiridde wano wasooka baatulwisiza okumala kumpi essaawa nnamba. Batuzza wano batuzza wali baga ati bo tebalina kye bamanyi paka lwe twasabye nti naye tusobola kulaba ku mukama wammwe lwe batutewa RPC mwami Erubu naye n'aba nga alina baakubirawo amasimu finally n'atukkiriza n'atugaa kale mweyongereyo mugende wa upper prison ye mwami Mbaziira. Newankubadde twalabe bayingira n'ebyuma kw'ossa ebintu ebirala tukitegedde nti baali bagobezza munda eyo era okuwuliza n'okuyita mu bujulizi ne kugwa butaka. Era ne batulemesa okuyitawo ne gadgets zaffe byonna we byasigadde, ebintu byaffe byonna nga we mwabirabye omuli laptops n'ebirala. So bwe tutuuseeyo munda mwami Mbaziira ye n'agamba nti bonga prisons kye babadde bamanyi nti kooti yabasaba nti tusobola okujja wano ku weekend oba ku lunaku nga public holiday nga Heroes Day bwe lwabadde yesterday. Munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Ssaalongo Erias Lukwago atubulidde nga bwe bakoye okuwuddisibwa kkooti n'ekitongole ky'amakomera ku nsonga z'abantu baabwe abaakamala ennaku 57 mu kkomera. Lukwago ne banne bakombye kwebaza eriibwa ti nga bwe batagenda kukkiriza kkooti olunaku olw'enkya okutandika okuwulira omusango guno kubanga tebabawadde budde bumala kuyita mu bujulizi. Enkya twagala okutegeeza Baguma tetujja kuwuliriza bujulizi bwa mujulizi yenna gwe baleeta. Ekyo tekigenda kubaayo, tekisoboka nti atandise okuwulira kubanga yagamba nti baleeta omujulizi owa state atandika okuwa obujulizi. Era oyo mujulizi baali badde bamugamba n'enkya tatawaana kujja kuba tekijja kusoboka. It's frustration and that's what we'll be addressing the court on tomorrow. The court appears to be in a hurry and we'll be telling the court its orders were not obeyed. We have not been able to sit with our clients to listen to whatever evidence they gave us. Bino we bijjidde nga bakulembeze b'ekibiina ki People's Front for Freedom nabo baakedde kutuula bukubirire okutandika okukuŋŋaanya emikono n'okubaga ekiwandiiko ekyawamu kye bagenda okuwa Ssaabalamuzi wa Uganda awamu n'akakiiko akalonda abalamuzi aka Judicial Service Commission okukaka omulamuzi Emmanuel Baguma okuva mu musango guno ogwa Dr. Kizza Besigye. Kuno era bagasseeko n'okukwasa ekibiina ekitwala bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society ekiwandiiko ekyemulugunya ku munnamateeka era omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma. Embeera egayegaye ebususse obw'omulamuzi
Baguma afuuse ekyambika, Baguma atufuukidde ekizibu, Baguma atufuukidde ekyambika, Baguma tulina okufaafaagana naye. So Uganda Law Society nga bwe ngambye ebbwadde ne ligambibwako nnyini lyo, mwe bannyini Baguma mutuyambe. Baguma ayagala kutwala Dr. Besigye Kalaba. Bwe watabaawo kikyuka kyonna okuwulira omusango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne abalala kwa kutandika olunaku olw'enkya ng'omujulizi asooka aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi okutandika okulumiriza abavunaanibwa bano. Dennis Ntege, BBS Terefayina, Gambuuze.